I want to be able to see the Makolo from my bedroom window. Yeah, introduction tomorrow. Emikolo gya Baby Gloria gyatandise dda akeetalo ndowooza mukalaba ebbugumu naye nga wenjogerera maama we atidde muwala we okumulekawo byonna bikuletedde maasawo n'ebirala ebisingawo enteekateeka zaawedde dda decoration yali 10 out of 10 omugole bulijjo agenda mu gym kola kawato naye nga mwasimite mwenna abalungi abampuliriza Ocean Media Kwoli subscribe for more updates, like, share and comment towerabira okunyiga notification bell obenga notified byenteka video empya bulijjo mbasuuliridde mikwano nsaba munsonyiwe naye nga abanjagala banoonya mu inbox ne bajja ne babookinga ne bampagira ku airport pickup banamu munda z'omukwano munda z'essanyu munda ze okwagala bulijjo mbeera busy nga sifuna budde bukola videos bwebateerayo videos naye kati nkomyewo nga ba airport pickup mwanfuula busy naye nenzijukira nti abantu bange mbasuuliridde ate nga mwanfudde kyendi naye nga nkomyewo tubeere ate nga mbawa update emikolo gya Baby Gloria ngenda bawa okuva gitandikira paka gye giggweera jana airport pickup nyongera okubasaba mujje mumpagire ntambula misana na kiro siriko budde siriko sawa oba olagawa oba ogenda ku nnyanja oba ogenda wa tetuliko budde tetuliko saa tetuliko lunaku tetuliko kigwonaona wo bookingira naye nga kiba beta no bookinga nga obudde bukyali mujje mu booking nga obudde bukyali ate fefeka abataseera emyondo gyaffe giri wansi ddala ate nga tuteesa tetusobola kulemerwa tetugoba ssente mujje mwagire kadama munnammwe mujje mwagire kadama munnammwe balinze baddiya ate nga n'ekirala tulambuza family airport yonna ku bwereere wekwate jana airport pickup byonna bimalanga ate nga n'ekirala tukyusa ne ssente eri mwena bakumawo ne ssente zammwe nga mweralikirira nti ku airport bagenda kuntema ssente biki ukwate jana airport pickup tojja kwejjusa bw'onookyusa ku airport nibakutema ssente nnyingi kinaaba gy'oli naye nga byonna jana airport pickup bimalanga ssente tuzikyusa nga tezitemeddwako nga bwe bazitema ku airport mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala mbalinze naye ng'emikolo gya Baby Gloria akeetalo kayitirivu ddiko omulaba abaana oba ttiimu ya makeup yayingiddewo dda ba service providers bakoze wiiki namba buli kimu okulaba nga kiri mu nteeko ba service providers ndowooza aba makeup mubalaba naye nga njogere ki ndeke ki nenga nasooka nkweragireko oba nkuleke olabeko katono ate tulyoke twengere banange ddiko ali 10 out of 10 minus 0 buli kimu kiri on point mwana ali mu sente omwana muntu kyatayagala bulamu bulungi muntu kyatayagala bintu birungi banaye tukole era abaana baffe basobole okusanga life ennungi kuba obulamu obulungi bunyuma group ya makeup yeyo abagenda okola ku mugole Baby Gloria baabo bayingiddewo dda balabika bulungi balinga bakola munyonyi naye nga bw'olaba ddiko bwatyo bwafaananye ate nga abagenda okola ku mugole makeup wejjukira nti mu kukyala yali Keith Glam ye yamukolako era ng'oyo Keith mwennyini yakola ne ku ine bantu ate guno omulundi ogw'okwanjula Riley Touch yagenda omukolako ate nga y'omu ku bakyala bakyasinze okukola makeup mu Kampala oba mu Uganda nga yawangula ne ze award ez'enjawulo ng'atambula afuluma n'emawanga ag'ewabweru n'agenda okukola ku bagole naye nga nze mbagambye lindirira buli kimu ngenda kubeera nga nkibatuusaako katuyongere ate nekyatusinkane mu comment section nga bwe twesabira naffe Katonda atu blessing atuwe ezadde eddungi atuwa abaana abalungi abatatuswaze abanyisa eddungi abanakusa ekitiibwa ate atuwe ne ssente abaana baffe ne banasobola okweyambadda okwadde naffe okay anange mbabuulire tusigaza 2 weeks akaana kange bakatwale ona akatima katandise okunnuma nja kujjanga mu nnyumba nga tekalimu nga bakatutte dda ndabika ne maama wange wentu namulumya omutima nga tompadde kyakulya waliwo mugaati naye saagala mugaati
nawe kyongamba nkugamba twali byaka nongamba waliwo obugaati mpozi ng'otaddeko ka peanut akasabuzi mpa akasamuzi kalimu ka crunch akawooma. Thank you. Kawooma nno kano ka peanut kalimu ka crunch sike ka peanut aka bulijjo bambi ka peanut kaabwe kawooma basamuzi. Mumpeeza akalango ka peanut kamwe ko kampoomera nze sigenda mu dduuka ne sitakaleeta. Maama mbadde mbanyumiza abalungi. Maama wange ndabika bwenti bwe namulumiranga omutima nga ngenda ndabika waliwo yaŋŋamba maama wange lwaki onfumbirwa sigala wano tubeere babiri. Bambi nga ndowooza atyalowooza mayi maama wange yabonaabonera nnyo mu bufumbo yafumbirwa ne bamuyisa bubi kati ng'alowooza nange bajja kumpisa bubi bambi naŋŋamba beeta ofumbirwa tubeere wano babiri. Kati nange singa tekibadde kinandigambye akaana kange tofumbirwa gide tubeere wano babiri tubeere wano. Kati nja kujjanga mu nnyumba nga tekaliimu nga baakatwala naye yannange zala akaana ku ssebo ne bakatwala muntu n'akatwalira ddala for good. Naawe tebaakutwala? Bantwala naye maama akaana kange nze tebandikatutte naye kale twebaza Mukama kagende maka gaako nako naye akatima katandise okunnuma babbebi. Oyo chai? Ngadaba mazzi. Nze singa chai aliko majaani na sukaali babbebi. Kato yaba chai. Ebintu bya sukaali nabivaamu ngenze enkula siina galwala birwadde bya sukaali naguno omugaati nze siguli I always eat ebintu nga akatooke katono obanga bakoze akatogo naye guno omugaati guno naguvaako dda busamuzi ng'obulya. Why? Busamuzi obulya kyokka abantu abagamba birala. Amaka peanut kano kampoomera. Nyongera bajjukiza nti engoye za Baby Gloria tezigenda kuva wano mu Uganda zavudde Turkey ne zitwalibwa India okubeera nga baziteekako amayinja zigenda kuba jjinja ku jjinja. Updates zonna ogenda zisanga wano ewange ku All Channel Media ate nga nyongera okujjukiza ate n'abakusubscribe nga simanyi kyolinze kuba saagala wabeewo n'omu asubwa. Mami engoye muzijjeewa mu ggwanga ki? Engoye Lugambe yazirese. Engoye Lugambe yazirese yazigula Turkey n'azitwala e India okuzisibamu amayinja zikyali India. Zikyali zavudde Turkey kati ziri India. Bali kuzisibamu mayinja. Eza Gloria? Yes. Eza Jonas ye wategeddeko gye ziva? Ebyomukosi biyingiramu nze ndi ku by'owange. Omukosi manyi ebibyeyo sisobola byogerera oyo taata. Ebisingawo birinde mu video eddako naye nga nyongero besi bakonze kaddama munammwe jana airport pickup mumpagire mweyongera okundaga obwogezi mweyongera okundaga omukwano munsapotinga baddiya emyondo gyange giri wansi gye gisingira ddala okubeera wansi okusinga ku bantu ba airport pickup balala bonna benkula nabo nze nsinga obutaseera emyondo gyange giri wansi tuteesa tetusobola kulimirwa ddala ng'oli serious ojja ku WhatsApp ne tuteesa namba yaffe y'oku screen 0704 444058 munje tutambule ffenna kulayisi muneesige batambuze kulayisi muneesige ne famire zammwe balambuze airport babalabe betukiwasiwasi babalabe nga mulandinga kuba ennaku zino batuteekako limiti saagala mbalimbe batuteekako limiti ennaku zino nekiba kisobose tuba tufunye ka chansi babalabe nga mulandinga omayinza banjagala nnyo nenjogeza amazima yanoleka kugamba ate yogera birala ate okola birala no nedda nti kugamba amazima agakaawa naye nga muje tutambule ffenna ku mundi ejja wansi ddala tugenda buli wamu okwetolola Uganda yonna buli wamu tutuuka tutambula misana nakyo tokomawo ekiro batebakubookira nenyonyi ekiro bafulainas odde mukweraliikirira nti ate ngenda tambula kiraatani agenda okunkima ate biki jana airport pickup wendi okubeera nga nkutambuza
teweeraliikirira muneesige matambuze ku layisi tutambula tetuliko budde tetuliko saa tetuliko ki kyokola kimu jangu obukinge mu budde namba yaffe 0704 44 40 58 0704 44 ku WhatsApp kweri ku Instagram kweri ku imo kweri osobola okuba ku normal call byonna kwendi jangu tuteeseganye tuba tetusobola kulemerwa jena airport pickup nekwata muneesige mbatambuze mikwano muneesige mbatambuze era mbalinze